Kale aje musinzidde okubeera nga mutulaba okusako okubeera nga mutuuliriza tusinzidde waneeno Kiteezi ewagwa entata ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gw'omunaana omwaka gwa 2024 abajjukira obulungi twasinziira wano wennyini okubalaga ekifo kiri bw'oba osobodde okibandagirako Joel wekyatta obulamu bw'abantu bayitirivu nnyo amaka g'abantu agaali gasangibwa muno abantu abaali bakoleramu bizinesi zaabwe ez'enjawulo muno mu Kiteezi bangi ku bo basirikirira omwo ne gye buli olunaku olwaleero abamu tebasobola kubanga oba oliawo baddiza babawa family zaabwe olunaku olwaleero embeera esobodde okubeera nga ate eyongera okweraliikiriza wano wendi emabega wange osobola okulengera ab'ekitongole ekikola mu kutaasa n'okuzikiza obubenje bw'omuliro oba ekitongole kyosobola okuyita ekya fire ekigezaako okulaba nti kizikiza omuliro ogugenze maaso n'okubanga oba oliawo guva wansi mu kasasiro ono eyasigalawo okusinziira ku mulundi guli ekyagezaako okubanga kikolebwa kwali kubeera nti bakakkanyako ku busozi obwali waggulu oba bakakkanyako ku ntuumo y'obusozi obwali wano Ekiteezi kasasiro we yali akuŋŋaanyizibwa mu kaseera ako so nawo olunaku olwaleero tufunye amawulire nga galaga nti ekifo kino kigenze maaso n'okubanga ate oba oliawo kikwata omuliro era nga ebifaananyi bye twasoose okubanga tulaba tweraliikiridde ne tugamba nate obulamu bw'abantu abasigala eno Ekiteezi tebubanga oba oliawo buli mu katyabaga so olunaku olwaleero zino zennyini essaawa we tutuukidde wano nga police eya fire brigade emaze okubanga etuuka ate era ng'ereeseekoko n'ebimotoka bye tumanyi nga weetiiye okusobola okulaba nga bataakiriza omuliro ogugenda maaso n'okubanga oba oliawo guva wansi eno okusinziira ku bakugu basobodde okubeera nga oba oliawo bategeeza nti ekizibu ekivudde ku muliro guno gwogenda maaso n'okubanga olaba ogufubutuka wansi eyo guvudde ku kye bayita methanol gas yayinza okuba nga aviiriddeko embeera eno okuba nti ate efaanana nga bw'ogiraba mu kaseera kano oba mu kiseera kino kyennyini bagenda maaso n'okubeera nga ate olaba bali kuba nti bayiwa kasasiro oyo era ng'obwegendereza bungi bwe bakozesa okusobola okulaba nti omuliro oguveeyo wansi bagezaako okugukakkanya ne gutabanga oba oliawo gweyongerako kyamukisa mulungi nti wetufunidde amawulire gano poliisi ebadde emaze okubeera nga ate ekola omulimu gwayo okusobola okulaba nga bajja okuzikiza omuliro guno nga tegunaba kusajjuka kusukkakoko wano wetugusangidde kyebagezaako okubeera nga bakola mu kiseera kino kyekimotoka kino kiweetiiye okubeera nga kisendasendamuko kasasiro ono then wansi we kiba kimaze okusenda ab'ekitongole ekya fire brigade ne bagezaako okuba nti oba oliawo bayiwayo amazzi omuliro guno oba ebbugumo eriva wansi eyo lisobole okubeera nti oba oliawo likakkanako mu kaseera kano so embeera yeeno egenda maaso n'okuba nti oba oliawo eri wano Kiteezi as of now tewaliwo muntu n'omu eyalipootingiddwa nti afuniddeyoko obuzibu wansi eno kyamukisa mulungi nti ku mulundi guli bagobayokko abantu abaali bawangaalirayo eno n'abo abaali beesisigalizaayo bafuna engeri ey'okubayamba ne bavaawo mujjukira abaabatwala mu kampu wali eri mu kisaawe Ekiteezi ne basooka babakwatirako kaawo nga bwe babalabirira batereezeeko ku mbeera kinajjukirwa nti obulamu bw'abantu 37 okusinziira ku lipooti ya poliisi eyasembayo ate be basobola okubanga oba oliawo bafiire eno munda newankubadde emibiri gyabo mpaka nakati egimu tegirabikanga okusinziira ku b'eŋŋanda ku b'emikwano n'abalala abaali bagezaako okuba nti banoonya abantu baabwe mu kaseera ako so fire egezaako okuba nti ekola ekisoboka egezaako okulaba nti ezikiza obuzibu bwe nakozwe biguddewo nyambadde white nga siina ngeri gye nsobola kuba nga mbikyusa so bagezaako okubeera nga basendasenda oba nga bayabuluza akasozi kano kogenda maaso n'okubeera ng'olaba ate okusobola okuba nti bakakkakkanya omuliro oguli wansi nga bwe bagezaako okubeera nti baguzikiza abantu abali waggulu eyo mu kaseera kano nabo ndowooza beetaaga credit mu kiseera nga kino kuba ewantu ewava omuliro wansi okubanga gw'oyimiridde waggulu w'akatuuti akaaka wansi si kintu kya muzannyo yadde n'omulundi n'ogumu naye kisinga okubeera ekikulu ze mmoroka zino ze baataddewo ezibayambako okusooka okutaggulawo we balina okuba nti
balinnya. Empiira zino ez'amazzi ziviira ddala eri wansi era nga emmoroka ey'amazzi gyeri wansi oba ekimotoka ky'amazzi kiri eyo wansi gye kisinzira okubeera nti oba oliawo kiweereza amazzi ku pressure ey'amaanyi omuliro oguva eno wansi gusobole okubeera nga oba oliawo gukakkanyizibwa. Otherwise singa kisukkakoko wano ate kaaliba akatyabaga oba kaaliba akabenje akalala naddala abantu abalala abawangaalira mu kitundu kino okukyetooloola sinakindi n'abo abayitaayita because g'amakubo agaali gatambulirako emabega w'olusozi luno gaasigalawo tegaazibibwa. Ndowooza y'embeera gye tusobola okubeera nga tukulipootingira mu kiseera kino era y'embeera gye tusobola okuba nga tukuwa n'okukutegeeza ku kiki ekigenda mu maaso wano ekiteezi. Nga bw'olaba nti kasasiro ono omuliro guva wansi baligezaako kuba nti basika bwe kikkakkanamu bakakkanya ku lusozi olwali lwasigala ate then bwe bayiwa wansi bwe bamaze okubeera nga basika amazzi era nga bw'olaba bakikola mu kaseera kano. So kiri risiki ennyo naddala ku bantu abakwatirira pipe zino ez'amazzi era y'ensonga lwaki nange nzikakkaniddeko eno wansi wensinzidde okusobola okubeera nga ate nkulaga embeera eno okwongera okuwaakoko ku bimu ku byaliwo n'okulaga ekituufu abadde babuuza updates eziri ekiteezi kiki ekyaba ekyaddako oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo okuba nti byagwawo. Eyo y'embeera gye nsobola okubeera nga nkulaga mu kiseera kino oba y'embeera gye nsobola okubeera nga nkuwa mukadde kano. So baali bagezaako okkendeeza ensozi ezaali wano ndowooza luno lwe lusozi olulinga olwali lwasigalawo then olusozi olwo lwe lugezezaako okuba nti olwaleero luvaamu omuliro. So bagezaako okuba nti waakiri balusenda bagezaako okulaba nti lukkakkanako wansi nga bw'olaba nti eno gye tuli waggulu ate gye bagezaako okubiyiwa bali mu biyiwa eri wansi. So kati y'embeera eriwo yakusobola kulaba nga bakendeeza olusozi luno nalwo lukkakkane oba oliawo ekifo kino kisobole okuba nti tekirina muntu n'omu gwe kyeraliikiriza okusinziira ku byali byogerwa nti kasasiro yaddamu okuyibwa sayidi eno. Ndowooza nze nga bwe nalekawo nakakati bwe nkyalaba sirabawo kasasiro omupya gwe baayongera kuyiwa mu kifo kino pozi nga waliwo gye tutannaba kugenda naye ekifo kino ndowooza okuba lwe kyagwamu ebizibu ebyaliwo nga 18 bibadde tebinaba kubanga oba oliawo biraga mbeera ki ey'okwongerako kasasiro mu kifo kino nga bwegenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo yali ewulirwa. So ebisingawoko tugenda funa bekikwatako basobole okubeera nga batunnyonnyola n'okutulambululira embeera eno ewatuufu wa weevudde kiki ekireetedde kino bakitunnyonnyole in details okusingako ekyo kye batugambye ekiyinza okuba nti kye basuubira okuba nga kiviiriddeko obuzibu buno. Bwe nategereza wali wansi nnengera akakka akava eri ndowooza ng'oggyeko wano we bagezaako okuba nga bazikiza naye kyekivundu kyakenderamuko okusinga ku kya mulundi guli neera nakati weekiri. So bwe weetegereza wali wansi akaliro gye kali kavaayo naye kaviirayo mu mukka. So singa bagayaala ekintu kino ne batakyanguyira oba embeera eno ne batagyanguira kirabwa n'ayonka nti tomanya kiki kyakumye muliro wansi ekiyinza okugulobera okwambuka waggulu ne guleeta obulabe. And singa guba guva eri wansi tolina bwompashuwalensi nti ate eno waggulu tegusobola kukola ki tegusobola kutuukayo. So ndowooza olaba akasozi kano bagezaako kubanga bakayiwa kakke eri wansi. Yes, so wano wendi nno mu maaso awo walabika wa bulabe siina gye nkyeyongera just njagadde kubanga nkulengeza mbeera eyo. So basindika basindika kasozi ako kakke kakkirireko ko wansi bagezeeko okubanga baseeteezaawo. So kale byebyo byensobola okuwa mu kiseera kino ate ngenda kuba nkomawo okuwa ebirala ebisingako ko wano na biki ebigenda mu maaso ku kizibu kino. Sigenda sooka kayita kabenje wabula ku kizibu kino because kinene yadde kirabika ng'ekitono tugenda funa bekikwatako basobole okubeera nga batunnyonnyola akana n'akataano. Tovaawo
weekuumire ku Vic Exclusive. Alewa afunirawo bulungi shoti ennyo. Tayita gye wayise kubanga gwe olaba gwe wasiranidde musirike ekimwanyi kati oludye focus. Akateeko kamanyi Omusajja annyonnyodde ye alabye ng'alinnya kubife n'ayitamu okukisinga abalizi. yamala akisiŋŋaana.